atuwaniridde okutuusa essaawa eno, atugabiridde olutatadde mu byengera byatuwadde ebingi ennyo. Mulimu ebyengera ebyo bye tusaanidde nze naawe okwebaza Allah tabaraka taala, ng'ekyengera eky'eddiini kwe tuli, kyengera kinene nnyo ekiraga nti kyengera okutunuulira abakirwanyisanga bangi nnyo, kitegeeza nti kyengera ky'amaanyi era tebaagala obeere nakyo. Ekyo nze naawe tulina okwenyweza nti olutalo lwe tuyingidde lutalo lunene nnyo. Mubamu ku baatukulembera mwe muli bannabbi baffe ab'enjawulo, Ibrahima alayhi salaatu wassalamu ne Ishaq. Allah abanyumyako mu Qur'ani ng'agamba nti bwe baatuulanga n'abantu baabwe bababuuliriranga ku kyengera kino, nga babagamba nti inna Allaha astafa lakumu ddiin fala tamuutunna illa wa antum muslimuun. Allah tabaraka taala yabalondera eddiini eno gye muliko olwaleero, enzikiriza entuufu. Kale fala tamuutunna illa wa antum muslimuun, tekabatanda ne mutuuka okwabulira ensi eno nga mugenda eri omutonzi wammwe nga mugenze n'ekyo ekitali ddiini eno Busiraamu. Omu ku bamanyi abalungi ennyo mu bataabi'i, Sufyaan ath-Thawri, baali abasajja ab'amaanyi abasoma ku basahaba. Yasomanga aya ezimu ku ezo n'akaaba amaziga, ne bamubuuza ma yabkiika ya Sufyaan ath-Thawri, ki ekikukaabya owaaye gwe Sufyaan ath-Thawri? N'abagamba nti nno akhsha an amuta ala ghairi islaami, ntya nti nyiiza okufa enkya nga sifiiridde ku ddiini eno. Omubimu ku muntu byeyandisaanidde okuba nga yeeraliikirira nnyo, si kweraliikirira kuba nti ekyapa kyo bakibbye, oba bakuzaalukuse mu kika, oba tokyali wansi eyo gy'obadde weegomba, wabula kyandibadde kikuluma nnyo okuba nga bw'oba ofudde ofe ng'ogenza okusinkana Katondawo nga tofuuyiridde ku nkola eno ey'Obusiraamu. Mu bimu ku byebbeeyi by'olina newankubadde tolina ssente, oba ova mu kika ekinyoomebwa, oba oli mukopi toli mulangira, naye waakiri mu maaso ga Allah oli mulangira. Amakulu oli Musiraamu, kyekisinga obulungi era kyekisinga ebbeeyi n'ekitiibwa mu maaso ga Allah tabaraka taala. Ebintu bingi by'ojja okufuna ebitiibwa eby'enjawulo, naye teriyo kitiibwa kisinga kuba nti otuuse mu maaso ga Allah tabaraka taala ng'oli Musiraamu. Nabbi gwe tumanyi obulungi ennyo tumusomako ebbanga lyonna ye Yusuf alayhi salaatu wassalaam. Yusuf alayhi salaatu wassalaam yava mu Palestine n'agenda ng'atundibwa ekyalayisi. Allah anyumya mu Qur'ani kissa ekwatagana ne Yusuf alayhi salaatu wassalaam, agamba nti nno fashtarahu bithamanin bakhsin, bamutunda ne ssente. Bakhs kyekintu ekitalina muwendo, ekitalina waliwo ekintu nga tekirina muwendo nga kitegeeza kya bbeeyi nnyo, ate niwabeerawo ekintu nga tekirina muwendo nga kitegeeza kya layisi nnyo. Kuba kugamba nti nno arudu sabha, ettaka eryo kitegeeza nti terimeraako kintu kyonna, liri awo n'ekongoliro. Toyinza kulimawo kintu kyonna, kya layisi nnyo. Kati nooli bamutunda bakhs, ennyukuta bwe bazikyusa bakhs ne sabha byonna bitegeeza ekintu kya layisi nga Qur'ani bwenyumya. Kati Allah agamba mu Qur'ani nti no fashtarahu, bamutunda ne ssente, oba bamugula ne ssente eza wansi ennyo ezitalina value. Tuweemu kyotuwaamu ffe tugende. Awo nekyo nga baali bamaze okumusuula nga bamusudde busozi nabbi wa Allah tabaraka taala, naye bano abajja okukima amazzi bwe baasika ne basikirako omwana ku kyombo ekireeta amazzi, ne bagamba nti no hatha gulaamun, mwana. Kati baali balina beekwese, ne bagamba nti kale mutuweemu kye mutuwamu, abadde waffe mutuweemu kye mutuwamu. Baali bamaze omukola ki, naye bw'atuuka mu Masiri ne bamulaba obulungi bwe yaliko, n'afuna bye yafuna mu bigezo. Ayingidde mu kkomera, bamusibye, avuddeyo nga wakitiibwa. Naye mu kaseera bwe yamaliriza nga mu kitiibwa kye yalimu ekyo, Yusuf alayhi salaatu wassalaam yagezesebwa n'omulimu ogw'enjawulo
n'atuuka okubanga afunye yagenda okubanga yabuuzibwako ebintu amawanika ag'emmere okuteeka okubanga gwogenda okukulira amawanika ag'emmere mu kiseera ensi lwegenda okubeera n'enjala kiba kigenda kigenda kuba mugagga nnyo mu kaseera ng'ensi yanjala enjala egudde ku nsi ate gwe ne baga nti gwogenda okukulira ebigenda okukwatagana n'emmere wetukubira emmere yaffe yafuna ebyo byonna byonna ebigezo ebyo n'abeerawo okutuusa bwe yajjukira abantu be ewaka mu Palestine n'atuma obuntu agenda sinkane taata we Yakobo alayhi salatu wassalamu naye bwe yali amutuma yamuwa oba olugoye kubanga aya Qur'an egamba tuno hatha kamisun otuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taata wange gimuteeke mu maaso fartadda basira oba oli awo alijjukira era omuntu ono gwe baatuma yali abuzaayo kilometers Ibn Kathir agamba nti zaali zikyawera kilometers nga2,000 n'awulira akawoowo oba akasuufu aka Yusuf n'ava agamba batabani aga nti no inni la ajidu riha Yusuf lawla an tufanniduni nga mpulira olusu olwa Yusuf bannange bwe mutampite mulalu naye nga mpulira olusu kubanga nze naawe twambala essaati zaffe olusi tumanya olusu olusigadde mu ssaati n'ogamba nti bw'ogiwunyako ogamba eno najambaddemu n'ogizaawo n'oyambala gy'otanakwambalamu kati ako akakutegeezezza nti wajambaddemu ke kasuka olina era n'omulala asobola okuwulira nti eno saati ya budala kasaagikwata n'agiwunyamu nti bwati bwawunya oli bw'aba alwawo okunaaba era alina empunya gyawunyamu n'omulala bw'abanga alina pafimu gye yenkuba era awunya mu mbeera endala kati ne taata yagamba nti mpulira olusu olwa Yusufu wabula wayitawo akaseera katono nnyo oli mesenja n'atuuka n'essaati eyo n'agimuwa yamubuuza ekibuuzo nti kaifa tarakta Yusuf ye message gye twagala yamugamba nti kaifa tarakta Yusufu wange omulese otya n'amugamba nti taraktu wa huwa zaimu Masir mulese nga y'omu ku bafuzi b'omu Masir b'omu Egypt n'amugamba nti laisa dhaka an as'alak sikubuuza ekyo taraktahu ala ayi din omulese ku ddiini ki nkola ki gy'aliko n'agamba nti taraktuhu ala al-islam mulese ng'ali ku busiraamu agamba nti faqad tamma ni'ma walhamdulillahi rabbil alamin n'agamba kati ekyengera kyange kijjudde eddiini kwenjagala abeere kwenjagala awangaalire kwenjagala afiire yeddiini kwakyali falhamdulillahi rabbil alamin obuvunaanyizibwa bw'olina nange bwe nnina kwe kubanga abantu baffe tubakuumira ku ddiini eyo Allah gy'ayagala babeereko yeeluwa yeddiini eno kwoli obusiraamu bw'okuba essimu ewaka ne bakuwa ku mutabani wo kiki ekikusanyusa okuba nti mutabani wo asobola okusoma mawulire kiyinza okukusanyusa okuba nti mutabani wo alya bulungi alina appetite kikusanyusa naye kyandikusanyusizza kwe kuba nti mutabani wo asobola okusoma al-Fatiha ekyandikusanyusizza kwe kuba nti mutabani wo asobola okusaala kwe kuba nti mutabani wo ebimufudde bize kwe kusoma eddiini mutabani wo musiraamu mutuufu abamu bwe tutambula netuva gye batumanyi ne tugenda gye batatumanyi tuva ne ku ddiini oyinza okutambula neweewuunya noganga Abdurrahman Kosanzi gwe wali omanyi ewaffe ekitintale gy'ava ate bw'omusanze eddeira nnaku zino anywa omwenge lwaki kubanga bw'atunulamu talabawo bamumanyi n'asalawo nako akagunywe oba kakutunde oba kakutambuze eddiini gibeereko newankubadde oli mayiro 100 okuva kwabo bakumanyi ye Allah tabaraka taala akola ki akumanyi fenna gye tuli gyali gye tulaga era tugenda kubuuzibwa ku nsonga ezo eddiini ogituusizzaawa ogenda kubuuzibwa ku ddiini eno omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yatusomesa mu hadithi emu ya Muadh ibn Jabal yagamba nti omuntu tagenda kusitula bigere bye kubijja mu bbaliro okujjako ng'abuuzibwa ku nsonga nnya naye ku nsonga zeezo ennya zagenda okubuuzibwa bagenda kumubuuza ku an ilmi irimu ye bagenda kukubuuza ku irimu yo ekibuuzo ku irimu kinene nnyo olina okunoonya okusoma olina okunoonya eddiini yo gitegeere gye bagenda okubuuzaako kale ekyo kyetegekere
ebbanga litumaze mu Ramanzaani wano nga tusinkana twasalawo tusome ku ebyo ebisinga obukulu mu mbeera zaffe kuno ku nsi. Nabagamba nga tutandika omusomo guno okukwatagana n'empisa nti society yonna bwebulamu empisa oba amaka gonna bwe gabulamu empisa gaba gafunye obulabe okusinga obulabe Japan bwe yafuna nga bagikubye bbomu ezaagwa mu kibuga kya Hiroshima ne Nagasaki. Oba tofunye empisa era omuntu akwongera mu mpisa aba akwongedde ekintu ekyebbeeyi. Mu bimu ku bye bakwongeddeko aba akwongedde mu ddiini yo, era bw'aba akusinzizza empisa aba akusinzizza mu ddiini y'ensonga ennene ennyo. Ne tutunuulira nti obusiraamu bulina ebintu bingi era mesegi nnene. Mesegi ennene obusiraamu bwe bwaleeta mesegi ebbiri. Mesegi esooka okunyweza enkolagana yo wakati wo ne Katondawo ye tawhid ya aqida enzikiriza entuufu. Eyo alaaka bainak oba sila itiqaanu sila bainak wa baina khaliqik, okutereza enkolagana yo wakati wo ne Allah tabaraka taala. Aka akajegere kanene nnyo olina okatereza. Olujegere olwokubiri obusiraamu lwe wajja okutereza n'okwongeramu lwe lujegere wakati wo n'abantu bowangala nabo, lwe lujegere wakati wo n'ebitonde byonna byonna ebirala. Ebintu ebyo ebibiri bw'oterezaako ekimu ne kikulema oba tonna bakutereza busiraamu. Bw'otereza oluganda oba enkolaganayo wakati wo ne Katondawo naye enkolaganayo n'abantu bowangala nabo nga nfu, kitegeeza obusiraamu bwo tebunaba kujjula, bukyali bwa kitundu. Osaala, osiiba, ogenze e Makka, owadde zaka, naye nga boobeera nabo bakukaaba mu ngalo zo, obabba, obakubiriza, obageya, obusiraamu bwo tebunajjula. Lwaki? Kubanga man saama, omuntu asiibye omwezi ogwa Ramadaani naye nga walam yada qawla zoor, nga tasobola kukuuma lulimi lwe kugeya na kukakkanya bantu, falaisa laka haja an tadaa taamaka wa sharabaka, tewaliwo nsonga lwaki oleka ebyokulya byo n'ebyokunywa byo. Lwaki? Kubanga ogezezzaako nnyo okukuuma enkolaganayo ne Allah naye ate enkolaganayo n'abantu nekulema. Kuuma ebintu ebyo bibiri, tokolako kimu, kola bintu bibiri bitambuze bibiri, kubanga birina kutambula bibiri. Bwe bityo Allah tabaraka bwe yabissa, olina okukolagana wakati wo n'abantu. Mujjukire obusiraamu tulina ensenguka ez'emirundi emingi eziwerako, wabula olusenguka olw'okuva e Makka olw'omubaka sallallahu alaihi wasallam lwali lwakuva Makka okugenda e Madiina, ne wabeerawo olusenguka olwali olw'okuva e Makka okugenda e Habasha. Mulowooza ku nsenguka ezo ebbiri luliwo olusenguka olwasooka? Ani ajjukira? Nzijukira mwabisoma era muli bawali mu ku nsonga eyo. Ani ajjukira olusenguka olwasookera ddala mu busiraamu mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam? Ttaka lirya ye ttaka lirya agamba ku bitabo byasoma, alaba nga agamba nti okusenguka okuva e Makka okugenda e Madiina lwe lusenguka olwasookera ddala. Ani amuwakanya? Ng'owa ne ansa. Aminu. Ye Aminu agamba ku bitabo bye byasoma okuva e Makka okugenda e Habasha lwe lusenguka olwasooka mu busiraamu. Mwenna muli batuufu. Ttaka lirya waagwiridde watono nnyo naye nga naye mutuufu. Olusenguka olwa nnabbi olusooka kwali kusenguka kuva e Makka ng'agenda e Madiina, naye tubuuza olusenguka oluli mu ki? Busiraamu. Oluli mu busiraamu olusookera ddala lwali olusenguka olw'abasiraamu abaasenguka nga bava e Makka bagenda e Habasha. Mbaka teyaliko. Kati lwe lusenguka olwasookera ddala mu busiraamu, era mu tareekhi w'obusiraamu olusenguka olwasookera ddala lwe olwava nga lukulirwa omusajja omu Jaafar bin Abi Talib, yakulira eyali
nga bwe tugamba nti yali akulira safaari eyo. Bwe batuuka mu maaso ga kabaka oyo bwe baayitanga, mujja kunzijukiza erinnya bwe mba ndyerabye, kabaka baamuyitanga ni eyali mu Habashi, mumujjukira baamuyitanga ni kabaka oyo baamuyitanga Najjash eyali kabaka. Era oyo Najjash bwe tuba tusoma ku battabi'i, nga tusoma ku battabi'i oba nga tusomesebwa ku battabi'i, battabi'i bebo abaalaba ku baki, ku basahaba. Sahaba, ekimuyisa sahaba n'okufuna certificate ya sahaba si ono sahaba gwe mugamba nti ono sahaba ow'amataali. Ekimuyisa sahaba lw'okuba nti yalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukkiririzaamu n'akolera ku ebyo byajja nabyo, kyekimuyisa sahaba. Ate tabi'i yoyo eyalaba ku sahaba nakkiriza obubaka bwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'abukkiriza ku kkubo lya sahaba, kati kyekimuyisani tabi'i. Kati Najjash lwaki tumuyita tabi'i? Olw'ensonga nti yalaba ku basahaba, okulaba ku Ja'far ibn Abi Talib aba amaze okulaba ku ani, aba amaze okulaba ku sahaba, era kimufuula direct okubeera ani tabi'i bw'abanga asiramuse. Kati yasiramuka, era amasala mangi mu nsonga oluvannyuma lw'okusiramuka kwe lwe yafa omubaka n'agamba tusaale. Abamu ne bagamba, abamanyi bagamba nti baamusaalira olw'ensonga nti baakye beekakasa oba baamusaalira eri. Abamu bagamba nti atugiddamu kubanga yali yasiramuka naye teyalangirira busiraamu bwe. Masala mangi awo, kyetunoonyamu ffe si kyekyo, wabula kyetunoonyamu kiriwa Ja'far ajja mu maaso aga Najjash nga bamaze okuwa Najjash amawulire nti abasajja abo bavuma eddiini yo tebajagala. Kati Najjash ayitanga nti mumpe eyakulidde safaari ayibeeko n'ebigambo byayogera. Bwe yajja mu maaso ga mukulembeze oyo yamugamba nti ayuhal aziz, owaye kabaka waffe, tetwali mu kaseera mu jahiliya, kunna fil jahiliya, twali mu jahiliya nga naakulu lmaita, tulya abafu, tugeya bannaffe, nusi jiranana, nga tunyiiza emirirwano. Njagala owuliriza ebigambo ebyo, nga tunyiiza emirirwano. Faba'atha Allahu lana rajulan fiina, Allah n'atutumira omusajja mu ffe n'amufuula nabbi, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Omusajja oyo bwe yajja n'atusomesa okutya Katonda n'okumukkiririzaamu, n'atusomesa okuyisa obulungi omuliraano, n'atusomesa okuwangala obulungi ne bannaffe n'obutabbiŋŋana. Ddiini kyeyo bwe busiraamu. Amakulu eddiini obusiraamu esomesa ki? Esomesa okuyunga wakati wo ne Katonda wo, otamugatta ku kintu kyonna kyonna. Eddiini eno neesomesa enkolaganayo n'abantu. Teriiyo jjana gy'ogenda kuyingira oba onyiiza mulirwana, ejjana teriiyo. Oba kitegerekeze omusajja, tuli ku mulyango gw'empisa, era njagala tugende ku bye tugenda okusoma olwaleero. Omusajja omu yali tabi'i. Tabi'i mbanyonyode yaani, bamuyitanga Mubarak, Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak yamala ebbanga ppanvu nga bw'agenda mu katale okugula enva, bw'agenda mu katale okugula ebyanakozesa ewaka n'engoye z'abaana, agula n'ebyo ebya neighbor. Neighbor we teyali musiraamu, yali musajja muyahudi. Nga bw'agenda okugula, bw'agula kilo 2 ez'ennyama, alina okugula kilo 2 ez'ennyama eza neighbor. Yakikola ebbanga, oyinza okulowooza yakikolera wiiki, oba oyinza okulowooza yakikolera omwaka, oba oyinza yakikolera ebbanga lya myaka 14 okutuusa omuyahudi bwe kyamutamu. Kirabika ekyamunyiisa ayinza okuba nga oba mukyala we yatuukanga okwogera nga nti sajja ono nga w'amaanyi, atugulire ne kanyama, oba oliawo okutuusa omuyahudi bwe kyamunyiiza n'avaayo n'ajja n'amusinkana n'amugamba nti Abdullah ibn Mubarak, nze nkooye ebyotukolera, bw'oba obadde obikola oyagala tusiramuke, ŋŋaanye sigenda kusiramuka, tuveeko. Bw'oba bino byotuwa ebyokulya n'abaana engoye z'obagulira oyagala tusiramuke,
fala nuslim tuganye tugenda kusiramuka tuveeko otwagazaaki namugamba nti lwaki otugulira bino naga sibigulangako nga njagala gwosiramuke ekyo sikyendiko ate okikola lwaki naga nti mbikola owafidh amuri rasulillah ngezaako okutuukiriza biragiro bya mubaka wange eyantuma mubaka wange Allah gwe yatutumira yabagamba ki kubanga omubaka alayhi salatu wassalam mu bimu ku bye yajja nabyo bye yakola ennyo ebingi ennyo kikyo yakola yagamba nti Jibrilu eyassanga obubaka yajjanga okuleeta obubaka ti Qur'ani ezze aya zisse naye mu ebyo byeyandika nga bw'aba asimbula ekigere kyavaawo yalamanga nagamba nti nkulamira okuyisa obulungi omulirwano nagamba osike bijirani nkulamira okuyisa obulungi omulirwano omubaka agamba nti fakashitu nze omubaka agamba nti natya nti bwe mba nfudde annahu yuwarisuni ayinza n'okunsikira mulirwano ennaamira Jibrilu gye yamulamiramu okuyisa mulirwano we obulungi agamba yatya nti ayinza n'okuba nga kitegeeza bwe mba nfudde yayinza n'okuba nga agenda kunsikira kati Abdullah ibn Mubarak agamba nti kati bwe mba nga omubaka gwe yatya okumusikira alina kumuyisa bulungi ate butya gwe nina okukuyisa obulungi kubanga oyinza okuba oli mu abo abannaamibwa okuba nga mbayisa bulungi bagenda okunsikira nga nfudde myaka 14 abaliisi mulirwanawo muyisa oti ezo sempisa zetuliko olwaleero mulirwanawo ofumba kasupu omuweerezaako engoye empya kale empya tunazitukako ezikaddiye zo takyayambala oziweerezaako bazambaleko waliwo omusiraamu omulungi yatuuka n'okutya n'agamba nti olugoye luno lukaddiye nandibadde ndi wannayiba naye ate bw'anaalwambala wajja kulaba nti nze nalumuwadde n'asalawo n'agenda n'agula olupya n'alumuwa naga nti luno kalugende luno nja kulugaba ku kyalo egindi gye batamumanyi naye waakiri luno lwalukoleki olupya kale lwaba ayambala musiraamu atuusa daawa omuyahudi ono yaddayo ewaka ng'amaze okulya meseji Abdullahi gyamuwadde bwe yaddayo ewaka n'akuŋŋaanya bakyala be n'abaana be n'ajja mu maaso ga Abdullahi ibn Mubarak n'amugamba nti asilamuna tusiramuse bw'abanga nabbi wo asobola okulama okuyisa obulungi omulirwano n'alaamira n'oyo atamugoberera okumuyisa obulungi tusiramuse tugoberere nabbi oyo nabbi w'amazima innama bu'ith ala alhaqi yatumibwa ku mazima meereere obusiraamu message obusiraamu si ddiini yakukolera mu nju oyo wabula message esaana okufuluma mu nsi yonna gy'osaanira okutambuza obeere ng'otuusa ewala mpisa zo zezigenda okutambuza eddiini eno empisa ze ennungi zezigenda okuleeta emirembe wabula bw'onooba okyusiza n'oleeta empisa embi teriyo mirembe gye tugenda kufuna tuli ku kigambo ky'empisa omulundi gwaffe ogwayita twakoma ne tugamba nti empisa biki ebigenda okutuyambako mu kuleeta empisa njagadde tutuneko ebintu bino wammanga olwaleero bintu biringa si bingi nnyo bitaano ekisooka al usra family mu bintu ebigenda okuyambako ku mpisa n'okwongera empisa mu community n'okwongerako gwenge nga gwe omuntu empisa famire yange tulina okufuna engeri gye tugirondamu nze naawe tuli abavubuka tuwasa oba tugenda okuwasa ikhtiyari zawj okulonda omukyala kamu ku bubonero obukuweesa mu kulonda empisa olonza otya omukyalawo agenda okufuuka jjukira mu kulonda omukyala kwe kulonda abaana buli obwange oyagala abaana abalungi olina okunoonya omukyala omulungi omusajja omu batabi yalaamira abaana be n'abagamba nti baana mmwe mwandinjagadde nnyo kubanga nabaagala nnyo nga sinnabazaala ne bamubuuza nti tutya nabalondera maama wammwe omulungi atagenda kubavumaganya maama alina empisa buli maama wabeera n'empisa kiba kitegeeza nti olonze abaana bagenda okubeera n'empisa abaana bwe bataba na mpisa omuganda agamba nti omwana omubi akumaganyani nyina omulungi awanyisaani kitaawe kubanga kitaawe beere agenda okunoonya omukyala yanoonya omukyala ow'empisa abavubuka temupapa mwekkaanye nga mugenda okuwasa muleke okukola ebintu ebitaliyo okuwasisa ku Facebook oli n'anoonya omukyala n'amufunira ku Facebook n'awasa batuleetedde obuzibu bw'amaanyi
gye batutuusizza aba Facebook wafunda tuyinza obutasobola kuvaawo nowasa olw'ekifaananyi tetuwasa lwa kifaananyi ti omuntu alabisa atya tuwasa olw'empisa buli woowasa olw'obulungi bw'omuntu oba onywedde obutwa naye nga buwooma naye busigala butwa n'olwekyo empisa ziri mu ki empisa ziri mu oyo gw'ogenda okukola ki bw'oba ogenda okuwasa noonya ani agenda okubeera maama w'abaana atagenda kuvumaganya nkya abaana bo ogenda kuba enkyo ojja kubalekawo balekere omukyala toliiwo message ki gyagenda okubatuusaako jjukira omusomesa asooka mu bulamu bonna abeera mukyala ye maama buli woosomesa omukyala buli woosomesa omukyala oba bwosomesa omuwala yenayina oba osomesezza nsi kubanga abamuyita ku mikono be bagenda okufuuka bapulezidenti b'enkya abamuyita ku mukono be bagenda okubeera bayimaamu b'enkya abamuyita ku mikono be bagenda okubeera abasomesa b'ejindi enkya kati abasomesezza atya kyekikulu noonya omukyala tagenda kuvumaganya baana ikhtiyar zawji waalaikum salaam mukyalawo omulonzi otya omubaka Allah tabarak taala atunyumiza kissa namba Allah tabarak taala atunyumiza kissa yaddira kissa y'omusajja omulongoofu Luqman alayhi salatu wassalam engeri gye yabuuliriramu abaana be oba engeri gye yabuuliriramu omwana we kubanga bwe tutunulira mu famire tutunulira roolo ya taata gwe nga taata otuulako ne batabani bo n'oyogerako nabo n'obaggulirawo ensi ne bagiraba nga bw'ogiraba tubeera mu nsi nga tutomera ntomere omwana wo totuddeeko kumuggulirawo nsi nti ensi bwetyo bwefaanana leka kugirabira ku ango gwe kikuyisa taata kuba nti olina amaaso asatu olina amalala gana abiri n'eryokusatu erya taata olaba wala kati omwana waakoma ate gwe olina okulaba okusingawo kyannaku olwaleero abazadde ng'endaba gye balabamu ebintu y'endaba y'abaana gye balabiramu kyannaku nnyo era nga naye taata tatannaba kutuuka kuba nti ayitibwa taata tannaba kutuuka kuyitibwa mwama naye alina abaana basatu endowooza ye ya kitonyo era endowooza ye ekomaawo kumpi taata olina okugulawo obwongo olabe ensi mu butuufu bw'okugiraba tuulako ne batabani bo babuulire Luqman alayhi salatu wassalam yakola emirimu emirungi mingi nnyo mugimu kwe gye yakola yaliisanga abantu mugimu kwe gye yakola yasaasaanyanga da'wa yasomesanga oba oliawo yazimba ne ku muzikiti yawa ne zaka yasiiba naye Allah tabarak taala byonna ebyo si bye yaleeta mu Qur'an yaleeta biriwa yaleeta olubuulirira Luqman lwe yabuulirira mutabani we n'alufuulanga ye topiki mu Qur'an ennene n'agifuula n'essuula n'asula erinnya ly'essuula n'alituuma Luqman alayhi salatu wassalam naye Allah waba atandika mu kisa ya Luqman yayogera ng'agamba nti ng'ayogera ku Luqman alayhi salam kisa ye yagamba nti wahuwa ya'idhuhu wa idh qala Luqman libanihi jukiramu ekiseera Luqman bwe yabuulirira mutabani we wahuwa ya'idhuhu ng'amubuulirira message yamutuusaako message ekwatagana na mpisa bw'oba oyogera n'abantu yogera nabo wala takhadda tobabogolera olulimi lukuume bw'oba otambula wala tamshi fil ardi marha totambula ku nsi kuno ng'ogenda abantu bonna obajolonga olaba nga gwowa waggulu nedda oyinza okuba oli wa waggulu olwaleero naye nkyo ogenda kubeera wa wansi kubanga ensi kuno kwe tuwangaalira ekiseera kigenda kutuuka ng'ali tuli wansi waayo oba oyagala oba toyagala kajja kutuuka akaseera ako kati n'olwekyo ensi eno giwangaaleko ng'omanyi nti oli wa layisi kubanga oli ttaka oba oyagala kumanya nti oli ttaka gwe weebuuze bw'omala okunaaba neweesimula ne tawulo lwaki tawulo eyo eddugala ng'atuuka kunaaba kyekigiddugaza omaze okunaaba wetukuzza weekuuse sabbuuni onaabye wenna ate ofunye ettawulo enjeru weesiimuula naye ate wayita akabanga nga tawulo eyeddugala kyekiba kiddugala kitegeeza kabonero kakulaga nti watondebwa mu ttaka tolina kufuuka wa bbeeyi nnyo oli wa layisi kubanga enkomero yabena oddayo ku levo yeeri yaki law tusawa bihim al ard oddayo ku levo yaki
ey'ettaka. Nolwekyo famire kikulu nnyo. Bw'oba onoonya famire mweyagala abantu ab'empisa, abaana ab'empisa, noonya famire, noonya famire egenda okuvaamu abaana bo babeeremu abaana b'omugaso, abaana bagenda okubeeramu omulamwa mu nsi muno. Ebigambo bingi nnyo bwe tugenda awantu awo. Ekyokubiri ekigenda okuyambako mu mpisa, almuallim, omusomesa. Ani musomesa wo? Osomera wa? Mu bimu ku bintu ebitwongera mu mpisa kwe kufuna abasomesa baffe mu mpisa. Omuntu yenna bw'abeera n'omusomesa abeera ajja kutambulira nnyo ku mpisa z'omusomesa we. Kulwaki? Kubanga kyasoma ku musomesa we kyakola. Kati gwe oli musomesa mu famire yo, mutabani wo kyakola b'okola naye kyagenda okukola ki? Oba wooli watoliiwo ojja kwekanga ng'abikoze. Longoosa empisa zo, kubanga mutabani waakulabirako, oli kudwa, oli kyakulabirako. Ffe ngaffe abasiraamu tulina omusomesa asembayo okubeera wa kiraasi eyawaggulu, ye Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Oyo Allah tabaraka taala yatugamba laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mulina ekyokulabirako ekirungi ekyebbeeyi nga mukijja kwani? Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Weebuuze yatambulanga atya, yayogeranga atya, yalyanga atya, yawangalanga atya n'abantu be? Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bannange mu psychology, omuntu alaba n'atwala byalabiddeko kumpi 6 ku 100 tubiyiga mu kulaba. Ebisinga byetusinga okuyiga okutwala munda ne tutwala ne tukwata ne tuwangala nabyo ebbanga piteevu bibeera practical, tuba tubirabyeko. Ebisigadde 2 tuwulira biwulire, ebirala tukwatako bukwa, naye byetusinga okulabako byetusinga okutwala. Kyova olaba nti tubeera ne practical. Abasomesa baba basoma mu busomesa bwabwe batera okubeera ne kyetuyita samples oba teaching aids, bazita teaching aids, ebigenda okuyambako mu kusomesa. Ekyokulabirako, oba oyagala okusomesa abantu batayammabe, nga tuli mu kutayammama, olina okuleeta ettaka libeerewo, olikooneko. Omuntu ono ajja kujjukira nti twali tusoma tayammamu, omusomesa yakoona ku ki? Ku ttaka n'atulaga. Bw'oba oyagala kusomesa abantu wuzu, bafuna batya wuzu? Olina okuleeta amazzi obalage nti wuzu tugifuna tuti. Okubyogera tuga nti nyumuguzaamu emirundi 3 birungi nnyo, naye tebijjukirwa okusinga okubanga obikoze practically ne babijjukira. Ndowooza tuli ffenna tutambulira ffenna awo. Kati Omubaka sallallahu alaihi wasallam yajja ng'ali practical, yatulaga ki kye tusaanidde okukola mu mpisa. Mu bimu ku biraga empisa z'Omubaka sallallahu alaihi wasallam, empisa ze kankulageyo kimu. Olunaku Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatambulanga ng'alina waayita, nga buli waayita asangawo empita mbi n'eddogo lye bamuteeredde mu kkubo, ng'abirongoosa n'abikola ki? N'abijjawo n'amala n'agenda mu maaso. Ekyo kimu ku nsonga z'empisa. Era ky'obola mu hadithi Omubaka sallallahu alaihi wasallam era abiyigiriza nti yasanga abantu abatudde ku makubo, abatudde ku kkubo, n'abagamba nti iyaakum wal julusu fi turqat, mbeekesa okutuula ku makubo. Yatugaana okutuula ku makubo, wetutuulaawo ku kikanula, wetutuulaawo yatugaana. Sigamba nti mbagaanye okutuula ku kikanula, kubanga kikanula kiyinza okuba office oba mirimu nga bw'olindidde liba kkubo, si kutuula. Kale atugaanye okutuula mu makubo, kikanula tukijjewo, ekyo tutuule, kubanga kubo oba office. Kale abigasi. Omubaka agambye nti iyaakum wal julusu fi turqat, mbagaanye okutuula ku ki? Ku makubo. Nibamugamba nti ya Rasulullah, naye wano nga tufunirawo emirembe, wano nga we kutunonzako riziki, wano nga we tukanulira, wano bayogera ebigambo bingi nnyo nga bw'oyinza okubireeta. N'abagamba nti kale omubanga munaakikola nga mutudde wano
mukole bino wammanga naga ekisooka mukuuma amaaso gammwe wadde wali mukiyita kikanula nti ba mukanudde naye amaaso mugakole mugakuume mugakkakkanye oyinza okukanulira omuntu atalina kukanulirwa si kyekyo si buli omuntu mulina mukanulira naye waliwo abantu abayinza okutuula mu kkubo abantu abamu ne batera okuyitawo ati kabaawo batunulira nnyo ayinza okuba mukyala n'asalawo naganjanga kuyita ewala naye nga tebankoze eki tebantunulidde mukakkanye amaaso gammwe ekyokubiri mukuume ennimi zammwe temugeeya bayiseewo leero kambadde katya kano leero era yagenze kugula buteeni n'otandika okutunulira abantu mu ngoye zebambadde ng'ozitunulira mu bbeeyi zebambaliddemu butishat nabulabi wali bakutunda dira mu 5 nabulabi wali kuuma olulimi lwo ezo z'empisa empisa ez'okusatu yabagamba ki yabagamba nti no mugjewo ebinyiiza ku makubo ebinyiiza bye biriwa wenu wetuwangaalira oluusi abantu abasinga bawanda oli afunyemu ekifuba katono nnyo n'asika kyasise n'awanda wali kinyiiza okutisangawo kati omubaka akugambye nti bwoba onootuulawo ebintu ebyo bikole ki bijjeewo osazeewo okutuula ku kkubo funa enfuufu obibikkeko anti osazeewo okutuulawo lwaki obibikkako oli bw'anajja tajja kumanya ayinza okugamba nti ekikutuuzizza okuwanda awo bibikkeko ow'emirembe kkubo obwe busiraamu yeddiini message eri eggwanga oba eri ensi yonna yonna nti obusiraamu ddiini ya mirembe obusiraamu bwagala mirembe omuntu wonna wakoze eki waali bikkako ebyo ebinyiiza abantu basange nga mirembe myereere yeddiini kati omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yasanganga mu kkubo lye mwatambulira nga bataddemu ebintu ebyo oli yataddewo kazambi oli yataddewo ki yataddewo eddogo n'abijjawo naye n'ategeera ani abikola kati waayita ekiseera nga yali abikola takyabiteekawo omubaka kwe kubuuza nti bannange omukadde gundi oli nga sikyamulaba aliwa tyayafunamu obukosefukosefu yalwala takyasobola kutambula omubaka empisa zetwagala tulabireko omubaka sallallahu alaihi wasallama yatambula n'agendayo asinkana omukadde oyo amulambuleko omulwadde bwe yatuukayo n'amubuuzaako namugaa nti ombuzeeko nnyo sikyakulaba namugaa nti musajja yandabadde ono naga nti namanyira ku kali akantu kuwateekanga wali mu kkubo maze ebbanga sikyakalaba nenga nti omuntu eyampanga akalimu okukola nga takyakampa atakyalabika kikiika ngende mulabeko sebo byebigere bino era kwe kujja okukulabako musajja oyo yasiramuka olw'okukyalako omubaka ng'amujjukiza akalimu kali kabadde akola nga takyakalaba omubaka yajja namuga nti nsinzidde ku kalimu kali nga sikyakalabawo nengamba omusajja tabanga yafa musajja tabanga yafuna obuzibu oba yalwala najja amulabeko oyo ye mubaka sallallahu alaihi wasallam zempisa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bannange mulina ekyokulabirako oyagala oyigire ku Messi oyagala oyigire ku Muhammad Salah oyagala oyigire ku Ronaldo oyagala oyigire ku Beckham abaana bo n'amanya gobatumye waka temulimu Muhammadi wabula batumye amanya agali awo naye jjukira laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mulina ekyokulabirako ekisinga ebbeeyi yani ye mubaka sallallahu alaihi wasallam yensonga lwaki tumusaalira ebbanga lyonna alabye nnyo bw'ayogerwako mubaka sallallahu alaihi wasallam ate yanyiga bunyiizi olina kusanyuka omusaalire ku lwaki olina omusaalira kubanga bw'omusaalira gw'ofunamu ku lwaki ofunamu ekisooka Allahu tabaraka ta'ala yennyini amusaalira kubanga Allah yali atubulya mu Qur'ani yatugamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ye Allah ne bamalayika bakola ki basalira ku mbaka sallallahu alaihi wasallam kati kugwe tolowooza nti ebadde message kati akulagira nti ya ayyuhalladhina amanu boba weegomba obeere mu bakkiriza sallu alaihi wasallimu taslima musaalireko olusalira utaliko kkomo ye mbaka sallallahu alaihi wasallam oyo bwe tulina okujjako empisa
toweegomba kubanga gwoliraanye wampisa omubaka sallallahu alaihi wasallam gwogoberera wampisa. Omuvubuka yajja gyali, omuvubuka oyo nga yeegomba ayende, yajja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ya Rasulallah, nze nsiramuse, ndi musiraamu, ngenda kusiiba, ngenda kuwa zaka, ngenda kukola hijja, nja kugenda e Makka, nja kukola kimu, naye nkusaba gwe nga gwe omubaka nkusaba onteereyo ekintu kimu kikiriwa, badde nkusaba ondeke ezzambi ly'obwenzi lyo lindekere awo wonta. Nze wakiri ne bwe nnaba ngenza okwenda ŋŋambe nti omubaka yanta, nze yanta wano mundeke. Abasahaba baaliwo baalinga ng'omulala bw'ayinza okunyiiga ebigambo ki byayogera eri omubaka, mpa n'omugo gwange mukubebwa empiira, onyiize nnyo oyagala kumukuba. Omubaka yamuga ti muleke ndekera omuvubuka wange jangu sembera wano, tuulira ddala wano. N'amutuuza kumpi naye n'amugamba nti ssebo olubadde nkyaha janze ebirala byonna nja kubikola, naye ekigambo sikaati ndeka, kubanga nze newenda omusajja ayambadde enkutu mugoberera nkakase. Ye alaba nga bamuleke kulwaki kulwa sikaati. Mpaka yamusembeza kumpi nnyo n'amugamba nti ekikolwa kyoyogedde kirungi okusaala n'okusiiba, naye kano akasikaati kano olaba otya singa bakakozeko sisitawo? Ndeka sisita wange nga gwe bakikozeeko mutta, bwe yakikoze mutta akikola ku sisita wange ate ku nnyoko, ndeka naawe tonkosa, ate kusengaawo ndeka ombiridde tondiite pressure. Omubaka yakoona kwabo abantu balina akakwate kubo ennyo, n'amugamba nti kati olaba otya nga kogenda okukikolako nga naye alina sisita, alina brother we, awulira atya? Olowooza yandiwulidde bulungi? Kati kogenda okukikolako naye sisita wa muntu, maama wa muntu, senga wa muntu, era muwala wa muntu. Omuwala oba omusajja omuvubuka oyo yaleka obwenzi mu mbeera ennungi esingayo okubeera, naye ng'omubaka yekozesa atya? Yayita mu mpisa n'amulaga okirina okubeera. Empisa zo zituuma zisindika message y'obusiraamu wala nnyo. Tolowooza nti obusiraamu bujja kwogera bwogeze nti naffe obusiraamu tugamba bwe tutya. Obusiraamu bwagala bukulabireko, kubanga oli ssomero, oli ttendekero gwe nga gwe, ettendekero ery'empisa. Omusiraamu lwabeera n'empisa aba asindisa message nnene eri abantu bonna bonna. Al-muallim, omusomesaawo, noonya omusomesa agenda okusomesa, agenda okutendeka mu mpisa, musomeeko, munoonyerezeeko, obeere ng'ogezaako nnyo okutambulira mu buufu bwe, kubanga empisa ze za bbeeyi, empisa ze ennungi nnyo. Abo bonna be tusomako ba Imaamu Shafii nabo baalina kudwa, baalina ebyokulabirako ebirungi ennyo okuva ku basomesa baabwe. Nga Malik, nga Imaamu Shafii yatendekebwa Imaamu Malik nga emusomesaawe, era empisa ze ogenda okuziraba nga zitambula kumpi nnyo n'ez'oyo eyamutendeka oba eyamusomesa. N'olwekyo mu mpisa kigambo kirungi nnyo. Ekyokusatu kyenjagala nakyo tugende nakyo olwaleero, mujahadatu nafsi, okulwana n'omutima gwo, okuguteekateeka gubeere ku mpisa. Nze naawe emyoyo gyaffe tegyagala bintu birungi, gyagala nnyo okujeema. Nze omwoyo gwange gwagala nnyo okubanga gukola ebintu ebyo Allah byatayagala, gwagala okubba kubanga esente enzibe ewera mangu, ate ya halali erwawo okuwera. Esente enzibe ejjanga nyingi, ate ya halali ejjanga ntono nnyo. Kati omwoyo gwo n'ogwange gutunulira nnyo ekingi okusinga ekitono. Kati gwe otugamba okubeera ku sente za halali naye nga eza halali ntono, otugamba okubeera ku sente za halali naye nga zijja mpola. Ate za haramu tugenda okulaba munnaffe wano atuvuddemu wano ng'akubye eddiiru ng'akutte akagana bwe kati, bw'atuuse Kampala aguze emmotoka nnene bweti, yabba kino yabba kiri, ate gwotuga halali tunaavaawo wano ddi bane twajja kubeera ku ddungu. Nammwe mutuleke bw'omulu waabanga alina kyakwasizza nga ddiiru yeerose, muleke alaba nga omwoyo gwe gumutuma, kubanga omwoyo ebiseera ebisinga omwoyo gugenda annafsu mayalan ala ma muniha, gwanguyirwa nnyo ebyo ebyaganibwa omwoyo. Beera n'omwana ewaka omuto, bw'oba oyagala omwana oyo omugaana ekintu, ate
banga akimukkiriza naye buli w'omugaana noga nti omuliro gwokya kuveeko ye ayagala experience agende yakole ki naye bw'olimuleka ne gugenda ne gumwokyamu olunaku tagenda kuguddira ajja kumanya nti gwokya omwana kakati n'omuntu bwati wafaanana kati omwoyo gwange n'ogugo gwagala nnyo ebyo ebyazizibwa naye tulina olutalo lunene nnyo okugulwanyisa kubanga kyoli kyenina okukakasa nti gwe wennyini olina omulabe w'omundaawo gwe mwoyo gwo olina okugwewaanisa oba okugulwanako gudde eri Allah tabaraka taala omwoyo gwo bannanga olutalo olusinga obunene nnyo si lutalo kukwata mmondo kugenda kulwana nansi ndala si lutalo lwa ddiini nti kugenda mu jihaadi kibalanze jihaadi tugenda tulwane olutalo lwolina lwanyisa mwoyo gwo buli woowangula omwoyo gwo ogenda kuwangula ebisigadde byonna naye bw'oba tosobola kuwangula mwoyo gwo togenda kusobola kuwangula lutalo lwonna musajja yagamba nti oba tosobola kuwangula ewakaawo na kukyusa station tv gwolowooza ogenda kukyusa eggwanga kati tosuubira kukyusa ggwanga oba gwe tosobola kwekyusa sooka weekyusa weeteekemu winning mentality kyekisooka weeteekemu nti kino nkisobola ekyokubiri weeteekemu nti kino nja kukikola nsobola okusaalako ekiro nsobola okusiiba nsobola gwe nga weeraba nga gwe ogenda kuwangula mujahadatu nafsi olutalo lw'okuwangula kati n'ekigambo mpisa osobola okubeera n'empisa osobola okuleka okubba osobola okuleka okugeya osobola okuleka okulimba osobola okuleka buli kimu kyonna ekibi n'obeera omuntu ow'empisa kubanga empisa waliwo empisa ze tuyita akhlaqu oba empisa ez'obutonde ezo nga omuntu ayinza okuba nga Allah yawa famire eyo nga bazaalibwa n'empisa kisoboka oba omuntu asobola okuba n'empisa ng'asomye ensome n'asoma abeere n'empisa n'awangala n'abantu ab'empisa katugende ku point eyokuna newankubadde obudde bugenze naye tugikoneko kubanga tuyinza okuba nga ejjuma yaffe eyinza okuba yeneesembyeyo ekyokuna sahibu sadaq okufuna emikwano emirungi gyegimu ku mikwano egituyamba mu kugunjula mu mpisa mbuulira mukwano gwo nkubuulira empisa zo omubaka sallallahu sallam Ali ibn Abi Talib atugamba nti omubaka sallallahu sallam ategeeza mu hadithi n'agamba nti no almaru ala diini khalili omuntu abeera ku nkola ya mukwano gwe falyanzur man yukhalil omuntu atunuulire nnyo ani gwagenda okufuula mukwano gwe mu mpisa ani mukwano gwo tunula mu mukwano gwo akugasaaki akugasa mu kwongera ku mpisa oba akukendeza mu mpisa zo waba akukendeza mu mpisa zo oyo omukwano wandibadde oguleka ofuna omukwano omulungi awo omukwano wagazi nnyo naye obudde bugenze subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh